King Saha kati ye muyimbi gwe tulina atatya biduduma atatya danger agamba nti nze Chameleone nsobola omugambako oba mumutya okumugambako. Now twabalaga ebifaananyi bya Chameleone lwe yali ku Comedy Store ng'ayambadde skirt. Kati gufuuse mulembe banyabo ne bassebo nga tetwerabidde nti ne ku Serena yakuba kisikati mpale ku concert ye ya Serena yasembayo. Kati munne olwaleero abayimbi bibakoledde nnyo. Narabye GNL Zamba ku kivulu kye ekyamusaze Lugogo wano naye yakubye kisikati mpale. Kati Melody ye yatutegeereza ddala nti Chameleone eno ye skirt gye yayambadde ye yagimuwadde n'agikubira abantu. Kati Chameleone yasooka na kunywegera Wizo ku kivulu mu bijjukira omanyi mwerabira mangu. Kati wuuyo n'atuleta ku mulembe gwa bisikati mpale n'ebisikaati. Kati ye King Saha agamba nedda ekimala kimala omukadde wa kuno katumugambeko kubanga kyali badde okesinga wayambala ebintu bye bikoma ku ye naye kati waliwo batandise okubikoppa. Ye Elijah Kitaka sijja muleeta mu bintu bino kuba ye ate kati ayina ne pini ku lulimi ku maaso ku matu ku kundi ayambala skati mpale leero enkyana ayambala ekiteeteeyi yakola byayagala. Kati oye tumuleke kakati tuwe ku King Saha Mansur ng'agamba nedda tetujja kubikkiriza mutuweeko. Batandise n'osenge awo boyo kyabocha kati batebereza oli mukunabo kama mukyala ulegera olugoye bwe sikati yako kira kigoye so mumbere eyo ekyo si kyakabi bajali bange temukyenyumirizaamu si kyakabi ezo mutunzi yabappa yalina katta wakati wano ati gawuni nalabya akanda wakati nga negamba ze bajali bange njabbabuuza nti si kyakabi batandise n'osenge awo boyo kyabocha kati batebereza oli mukunabo. Kakati Saha ekyo kyebayita okusiba lo yajja Nakasero mu ddwaliro ne Bobi Wine Chameleone we yalwalira ne batasobola kumulaba ekigambo ne kitambula. Jukira yali yakamala okuviirayo Chameleone awo aliri paza ddayo okututegeeza nti Saha tava mu inbox ya Chameleone ayagala babeere nga baddamu okubanga bawuliziganya mu kyo nga batulaga nti tebitambula bulungi. Kakati embeera gye tulimu ya negozadde akubira engoma n'okola ki nozina embeera gye tulimu ya namwatulira nti katumugambeko omanyi tuli ku mulembe nga abalwadde tebagambwako ate oba yalwala bambi mumuleke mujja stigmatizing mujja banewe munamwogerako Chameleone wakuno bambi yalwala muba mumuleka akole byayagala. Tuli ku mulembe gw'aba Jayden abakuze gumba ngegumba kadde naye nga Jayden muyina okumuleka. Omanyi nze ekinjagaza Chameleone kiri kimu okwawukana n'abayimbi abalala. Chameleone talina bino nti tiimu Chameleone nti bamulwanira ntalo. Chameleone entalo zazikola ki azeerwanira naye abayimbi abasinga entalo zaabwe zibalema ne basindika obwana awo ku ground ne bubalwanira entalo. Okitegeera kati ye Chameleone ezize yazikola ki yazeemalira. Omanyi Chameleone era ekyenjawulo ye muyimbi nga olwaleero ojja munyiigira naye ng'ojja kuddayo ojjukire nti ali talented ozinire ku nnyimba ze era oddeyo omucelebrating nga nnamba emu nkubuulira ekyo kyagale kigaane. Okitegeera oyo ye Chameleone. So King Saha oba tumwebaze kale abasulidde kwegamba eyakedde nga wasulidde ku ludda lwe lumu nange lwe nasuliddeko ng'ebintu biraba kyekimu twebaze King Saha. Kati abasulidde ku ludda olulala nga mmwe mulaba nti King Saha ayise we yalikomye nammwe irizoke okulabira eyo ebintu nga bimukola ki nga we mubiraba. Kakati nga tuvuddewo awo Alien yasimatuse bbomu naye bbomu eyo tetugenda kujoogerako leero neetaaga nzireyo nnoonyereze we yaguze kubanga waliwo we yaguze embu
bali mu kusima musingi agenda kuzimba fango ne ye walimbo batundawo kati we yaguze waliwo barracks kuba kati emakindi awo waliwo wali barracks kati netaganzireyo manye aliyeni we yaguze waliwo barracks balwanirawo olutalo kubanga ka bomu mbu basimudde kasimole mu ttaka kati awo twetaaga tuddeyo tukole ki tukinoonyereze kuba abalabe be bali ba mafia be yayogeddeko bwe bamanya nti ye nannyiniwo ne bagenda ne bakasimbayo mu ttaka abaana babenga batemaatema bakasiguleyo ekyokulala aliyeni engeri gye yakakuttemu mu ngalo oluvannyuma poliisi nejja ate neekabalula katonda akyayagala aliyeni sikiini ebyo webiri kati tugende ku gaali ya Bobby omanyi Bobby alina eggaali ye yonge egamba tetugenda kuvaawo oba ki kati bebe bino bye nabalaze ejjo bye yayogedde ku Bobby Wine ekyabaawula ekituufu ye Kabaya yabikubyemu ebituli agamba alimba kati Kabaya ono nayongedde okukkiriza byayogera kuba jjuka ebimu byayogera nze saaliwo ate ye yakola ki yaliwo Kabaya ekisooka yaŋŋamba nti eggaali ya Bobby Wine eri emabega eri eya Kabaya ne banne bakuba bebe kuulu eyo mbozi namba yaginyumiza ndowooza ebityo nabibalaga eggaali ya Bobby Wine eri mu bikadde eri gye baava yakuba bebe kuulu bubi nnyo nti ne bamutwalako n'essaawa ye era ye Kabaya agamba bimu ku byalinyizizza bebe kuulu bino byagamba alimba mu mukyala we yanobera ewa Bobby Wine Bobby Wine n'amugambako kati ye yalina ebituufu lwaki Bobby Wine takolagana na bebe kuulu mbu kiri muzzalawo erivubuka ye bwe yakubamu nti torch what alaba nga tebasaanidde kuba ba mukwano just that tikirigawo nakirawo nenkulaba nsamba naye ensambo n'engeri gyalaba ebintu nange engeri gyembirabamu ayo nalina kubeera eri nange embeera eno onfuna bulungi so nga bulijjo ebigambo tesobola kuba biwoomu naye mutuwemuko just katono yadde yayogedde bingi Bebe Kuulu yali ayogedde ddi mbantu ensi negamba Bebe Kuulu ayogedde nno ensonga wabula Bebe Kuulu byasinga okwogera big size ayina emmotoka ez'ebbeeyi okitegedde mutabani wa minisita avudde mabega eyo nga ajja ng'alinga omwana ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye naye nakyawa omwana oyo kino tekigenda kuyamba alubamu yo mukulu Sali abino si bya alubamu teri ye amanyi obikozesa nga alina kyaleese nti tumuteekeko obudde tumukomyewo ye nga bwalowooza olwaleero tetukukuba kudda Bebe Kuulu yaligambye mukazi wange n'abaana banobera wa Bobby Wine kati bwatayogerako baana Kabaya ate kintu ate kati kikiriwa ngambye ensobi zibadde wali yagambye mukazi wange yano si ye yekka kati era naaweera musomese akomewo akyogere n'abaana abaana babiri basatu kakati balyanga banywanga bakola ki ebyo twakusonyiwa neggwe n'otatwesonyiwa nsereka nga agamba Bobby Wine yali mbuyinza tukujja mbuyinza kubanga awe Bobby Wine waali bano we babadde baliira bo walabye ku bavubuka ababbya abantu nga bambadde weebale nnyo weebalire ddala kakati Kabaya yalunda enkoko ze banyabo ne bassebo enkoko ezo nazo era nazibalaga wemba saazibalaga amusole kati njagala obbategeeza ekiriwo yatundako enkoko 5 yatandise saaluuni era yangambye mbu kati ezo ezasigadde buli bwe mulengera obukokokoko obutambula obwagenda kubutunda agule ziwaluzi ziba mashini banyabo ne base oba okyasalira enviri mu saaluuni nga mashini ya waya tuli ku mulembe mulala kati mashini ziri wireless omwana akateeka wali n'akabugumya n'akajjayo ate balina kano ke bansaze ekirevu my friend nga ka gold we kati kaaka obonna nabugambye Kabaya waba wakumusala nviiri akitegedde ebintu byakyuseemu onfuna bulungi omanyi ninawe nali ne
yali senga wange namperekerako mu saloon agenda okulaba nga ntadde yeegi n'agamba mwana wange ng'oyonoona sente akati ngenda okuwulira awo nga muzeeyi wange ettaano ze zimala ng'enviri azikoze eki ng'azimaze so ne ŋŋamba nti era kale mujja kuba bulungi naffe gye tuli eno gye mujja amanyi waliwo bamuzeeyi baffe batugamba nga gye tuli nammwe gye mukola ki gye mujja kati nammwe tubagamba naffe eno gye tuli gye mukola ki gye mujja naye nga erizokka okwepimira woogwa omanyi osanga omuntu ssebo nze olaba nga sinnakola biscrub ebyo ng'ababikola mbasinga sikiini nga ffe tugenda wali ne bakuwala kata ne bakusiiga enniimu ne supiriti lwakuba nina omukazi gwe njagala okwogerako alina saluuni ebukota eyo omanyi omukazi yansalako ku nviiri omukazi yansala enviiri sebo nampa supiriti nze abamwesiiga mujja amalala mu bizinensi bwoba wayingira amazina g'enkima totya mukira kukoonako tukwate mu mutwe nga wekirina okuba okitegeera so embeera weteweri Kabaya yakoze saluuni musajja muyiiya mutetenkanya ate njagala obategeeza nti enankuwadde awo alinawo kalinaye tetujja kifuula nnyo kya bulijjo nti buli dakiika tube nga tugibalaga sajja ateekamu ssente ze nnyingi so waate waagamba kaakati munzikiriza erya DNA y'omugenzi Segirinya tugikoneko olunaku olw'enkya ekyenjawulo ekiriwo Luwemba Luswa eyali kiyambi wa Segirinya kati yeewo oba omwogezi wa famire era ensonga ziri wakati nnyo naye tuyinza okukyusamu akantu katono nnyo Luwemba ne tukolako naawe DNA kwaba abaana abamu akatiba kekawanze n'ogwa mu ntata kuba ndaba ensonga ziri wakati olaga nti kati oli wa famire nnyo fe abamu tutandise okweraliikirira Luwemba Luswa lwakwata kyekyenjawulo nti Luwemba yafuuse tiktoka kuba ndaba kati buli nsonga eriwo agikola ki ajogerako which is okay in fact si Luwemba yekka nina abantu bangi bye mbadde ndaba abeebuzabuza naye nga tebalina mirimu nalabye abamu batandise YouTube abalala TikTok nabo bafunye full time job ate si bafunye kati ebikeera okubambaza engoye ne bakola dhani wale badde batubuzabuza nga tuloza balina bye baliko naye nga tebalina mirimu nze nkowoola buli muntu yenna ene botiki tebagobaamu mwavu oba oli mwavu nga tolinamu ssente ng'olinamu ssente z'olinamu sobola okujja ne mukkaanya n'otwala ekintu kyokola ki kyoyagala amasuuti mugalabye wegali ebiyindi mugamba namwe mubirabye weebiri engatto ezaagabye ezaalagibwa ndooza nze mundaba weeziri engatto osegera engoye ez'abakyala muziraba zo zonna okuva wano paka kugenda eri wansi nazo ngoye ez'abakyala weeziri tulina emisipi gy'abaami tulina andaweya z'abaami weeziri andaweya z'abaami weeziri empale z'abakyala weeziri buli kintu kyonna kyomanyi ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu byonna weebiri perfumes zizo muziraba paadi z'abakyala pampa z'abaana byonna weebiri teri kitaliiwo kakati Mama Trump kantandikire ku section yo akasawo kakano ka clutch bag kati kano kagenda ku dress ngogenda ku party ngogenda ku dinner tata Trump nga kutwalako ku dinner kano kobo ino kukwata eto ina kwata gano gasawo gatambuliramu ngoye za ebyalagibwa buno kati mu section eno tulinawo engatto z'abaana engatto z'abakyala ezigenda ku parties ezigenda ku office n'ez'abaana ezigenda ku ssomero kati Mama Trump olaba engatto ng'eno omwana agisomeramu paka omwana asoose owokubiri owokusatu nga yambale n'engatto yokka toddamu ggula ngatto eriko original ate eri branded tolinawo tezigulebwa wano mu Uganda
UK. Ze UK. Ze UK ziri original. Bobo ya kamboze mama. Ingatero omwana we mulekawo nge mulesewo kati kangeze nti tampu ali myaka 8 kati waweze myaka 16 tuzikomyawo ne mugizayo UK ne bamukolera bwendala emyaka 2. Nedda gwe lindo ozale mulala na yayambale. Galubindi zoyambadde z'abakazi z'abasajja. Kobadde ki nzeba ziri gago z'abaami tozirabakasi kye kiraga ndi z'abaami oleke ekikyamu siz'abaami zena zikola wamma tuyambe siz'abaami yalonzeza abakyala naye ne z'abaami weeziri wano era kanzikuwe mbadde manyi z'abakazi zokka gye ziriwo byonna tubirina lwakuba alonzeemu ez'abakyala naye n'obw'abaami we buli wano ate nga bugenda kunyubira bulungi nnyo yeeno yeeyo waliwo n'obulala bubuno obugenda ku occasions ez'enjawulo kati koosiimye kotwala tulako mu kamera right tuli UK bannange bino ebintu biva UK si ntebe agambye entebe ate nga biri authentic nfuuse mwana we UK matwa wano tusigera nnumye naye kankubuze mama Trump olaba wenyumidde essaawa zino olaba wavaayo mu kyalo omulala najja n'agamba bannange city haati jangu kakati nga toyogedde wetugendako wano ku section y'abasajja wetugendako wano ku section y'abasajja tulinawo engatto ezigenda ku different occasions tulinawo eza casual tulinawo sneakers tulinawo boots zona tuziina kati olaba kagatonga kano okagenda mu office kagenda mu office mama Trump nga wokogedde tata Trump kana kagatwagenda mu office yangola bakateteyi tuze mu ngoye kati kadress kakano mama Trump asabula busabuzinga mwinayo kapate je mugenda kekala kateteyi kekano ngamina kapate je mugenda ngate kumwamba ngatalina mutwe anti kano tutekako butensi kulaba muntu kyagenda twala na wagenda fanana kati mama Trump kano bwakalaba naye abagenda nyuma nga Damien obwenyumi kawanvu wamma kalaba ate lwaki omukebera muleke kano kasobola ogenda ku mikolo nga parties ng'ogendako ku date ng'ogendako out kana kadresi osobola okambala bulungi obaku ate nno munnange bakambaza kiddole naye ate ekiddole kirina nnyaki kakati katugendeko wano mu makooti amasuits gaagano ono muyindi kayindi ak'abaami akalagirwa era olaba ajambadde omwami wuuli kasitoma waffe ndowooza olaba wagiguza yiyo anyumye bulungi nnyo atunuleko eno tulabe bannange naye muyindi sokulekera muyindi nande badde manya abayindi bebeeru kati ye muyindi muddugavu twambaza omuntu nafaanaganya ddala ng'omuyindi nabula omuntu nayambala gomasi nafaananya ddala ng'omuganda naye nga si muganda kati n'omwami oyo mugole omuyindi ayambadde Indian wear alabika alina mukuse hello how are you wow you are very smart my boss you are very very smart ate nabikola ku Richto collection Richto boutique Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46 olaba naye nga munyumye nnyo bannange tata Trump ne best man wo mwe musinze baba mutwambaza tulinga abayindi okitegeera nenga ate ebintu byammwe bye mwambaza abantu wallahi tubikkiriza nti bya ddala amina katulaba kana akagoye ke bayita Indian wear osobola okambala olaba kaliko pause kati ono omugole omusajja asobola okambala onakolanga best man we tulinamu engoye z'abaana tops z'abakazi sweater pants z'abaana abato wamu n'obusikati buli obwalagirwa bwosa buli tata Trump n'agamba wow nga nalonda ekimyula tulinawo buno bu blazers bw'abakyala osobola okateeka ku dress ekwata oba n'okateeka ka dress aka round kasita kabanga katuulako bulungi nnyo n'ogenda mu office tulinawo buli mu different colors and sizes waliwo obugoye bw'abaana bwasobola okwambala nga nawe osobola otambula naye nga takutiddeemukko yadde mulaba bannange kakotoni akalungi
Kakotoni kalungi nnyo. Waliwo n'akasobola ogenda ku beach waliyo kano. Kaakana. Kasobola okukolera bulungi. Bannaye nga gw'oli eyo ng'oli muzito. Ka free dress kaakano bannange era nze kano sikaleka. Sikaleka bannaye kano ngenda nako. Bw'ogambye. Kano kaba kajja kunkolera. Kajja kukolera ye? Nnyo n'amaanyi. Bwe tugendako wano ku supplements. Ye mukwano. Tulina collagen. Collagen. Ono collagen akozesebwa abakyala. Bw'obanga toyagala kula myaka, bw'oba oyagala enviiri zo zibeere ku nakyo nga tezikutukakutuka nga toyina yadde nga ne skin yo buli mwa kulengera n'agamba bannange omukyala alina skin yona nange glitteringga ng'eglowinga soko olindeko kati mbadde mbuuza yennyabo omukaba guno bwengugula Tata Trump aba asobola okugumira. Tata Trump naye amirako kubanga ntalina nviiri. Ate ono tebamuseera si mucupule yadde kati wetugendako kono Neocell naye akolanga collagen. It is Neocell collagen. It is super collagen. Naye wa buwunga osobola oteeka mu chai oba amazzi osobola oteeka mu mazzi osobola oteeka mu juice kati bana batayagala makerenda basobola okukozesa ono ali powdered. Okitegeera kubanga mulimu abantu abamu nga yagamba nze saagala makerenda biki n'agaana ogula so asobola okukozesa ono ali powdered. Kati bwe tugendako kono cream w'abaana ng'omukyala we nayina ali eyo ng'ozadde omwana wo ayina ebiyobyo ayina ensundo ayina ebintu ebimuzimbye ku mubiri oba olususu lwonna lufudde use this ono agenda kukolera bulungi. It is a UK product. Muli n'edduuka lya Richto boutique tetuna kintu kye tutunda nga kiri fake. Era bw'oba oyagala kumanya nti no tebiri fake ogenda bugenzi wano ku batch ogenda wano ku batch number no screening they have to use this. Kati kano bw'oba toyagala kula nga toyagala kula bantu n'okuze ng'oli wa myaka 5 naye nga enkanya zitandise okujja buli kimu okozesa kano okesiga bwesizi oba okambala bwambazi makerenda miramamire so okakozesa eyandibadde w'emyaka 5 bakulaba ng'owasatu wangi ng'owasatu bino byenjogera mbikakasa ate obisanga wano wokawoka ku Richto boutique wokka kati bano abaana abalala abato abatanaweza myaka 5 abavubuka bakozesa kano ali mu 2 naye alabika ng'ow'emyaka 5 okozesa kano era bona jangu wano ogambe kana nakalengerako ku Richto boutique ewa kamu plaza kubanga okaka webuli ate nga buli original tojja kugenda mbw ate eri mu kikuubo ate babugize kano kali ku mutwalo kano kali ku muzuuli ate ku bei power so kakati bananga ajja tindabawo n'ezigundi zino pampa ndabawo padi naye zitera zirabako muno mu Uganda kati zino pads woba ayagala zino always ne wano mu Uganda weziri n'endowooza olaba brand pampa zenjagala tunyonyoleko bulungi ku pampa z'abaana pampa z'ennaku zino bana ezookeza abaana kati bw'ojja wano ku Richto boutique osangawo pampa ez'enjawulo nga tolina wala woogenda zisanga togenda zisanga mu kikubo togenda zisanga zino pampa tezookya abaana baziyita little ones ate nga ziri kwalaali tezigenda kwokya mwana wo omwana agenda kugisiibamu okuva ku makya paka lwaggulo era ogimuggyemu nga omusange nga wagimutaddemu nga bwali sibeokyusiriza nti ate olunaku omukyusiza pampa tokyusa eno osobola notekawo omwana nafuka 2 liters nga agirimu wabula gwofiiringa bufiinizi omwana wange okirowoozaako na bulowooza omwana wange kirabika ajjudde ng'ogijjamu naye bakutulo totalabangako kakati ajati tolinawo okoza abakulu bino tubulina kati olaba eno yey'abakulu eno bamaama abafunye fistula abakadde abakuzeekuze emyaka nga takyasobola kwewanirira nga ye ekituufu nkitegeera asobola okukozesa eno pampa obanga agenda kale mulimu abakadde abeetya n'agamba kati ate ngenda tambula ntya ngende ku mukolo gwa gundi ngende mu lumbe lwa gundi nga nzena ntobye asobola okukozesa eno pampa neemukola bulungi
nga talina yadde n'awatonya oba wakola ekintu kyonna ina ezakapala ate nga nnungi waliwo kapale n'ezitali ez'okusiba obusibi zonna tuzirina nga ate abakyala batugondereza ate ng'esobola okukozesebwa omukazi mukyala n'omwami yennyabo kale bannaye wulira bannange byakabirwa no ku Richto Boutique esangibwa mu Kamukamu Plaza. So bannange temusuula omukisa ogwo bannange kati mama Trump sobola okujja n'enkulagako nezino zino nyingi nziraba zonna tuzirina oba oyagala nga ntonotono nga bipaketi bitono kati kambuuze kajjati kati nga ffe kati bannakawere tukirizibwa kukozesa pampa ki bannakawere tetukozesa pampa tukozesa pads ezaba baby zonna eziri wano mubeera mu size kuba kati waliyo olyajja okuntuma nti njagala za baby naye nga simanyi nti onja twala size kati olaba zino eza yero zeza newborn omuntu ng'oyagalamu wakirabo obanga like mukwano gwo azadde oba muganda wo osobola omutwalira eno pampa eno eya little ones eyaba newborn from 0 to 3 months osobola omutwalira yeno 0 to 3 osobola omutwalira eno ate zino tezokya ziriko buli obwe ebitaano balusanvu balukumi si zeezo zino zo osobola ogiteekamu omwana kugambye naafuka mu 2 liters of urine nga talina kyemukozeeko wabula gw'okirowoozaako bulowooza noga omwana wange yeetaaga okukyusa bannaye mwebale tulowoozaako bannakazadde b'eggwanga so bannange mujje mutuwagira no ku Richto ewa Ajet Kamukamu Plaza mulabe ez'abamaama ez'abataata abakyala abalwadde fistula gwe ng'olire teweesobola buli kimu kiri wano twabalezako tulina engatto tulina obusawo obulungi tulina gaalubindi buli kyonna kyolaba nti ekiri ku mulembe tulina ne makeup naye mugenda kuwunda banze maama Trump saa zino mulabe bwenfaanana naye mumpemu just 3 minutes nkomewo mugenda kumpulira nti ono ddala kituufu mukyala Kapere olaba ono foundation asobola okutuulako olunaku lulamba osobola owuga naye nga makeup tavuddeeko n'ova mu mazzi nga tavuddeeko yadde oyo wa UK ava UK tava wano mbuno oba bikolerere oba ki kati ono lipstick ye ne bwonya kyayayokya asigalako n'ogenda kuva ku makya paka lwaggulu n'omusiiga n'agenda n'ogenda ku mukolo n'asigala ku kikopo n'asigala ku giraasi nedda ono yo ogenda mwesiiga paka woddayo waka ng'ali kwalaali aliko rigini bino ebyokwewunda bino biri mu silver ne gold abagole abaagala abagala necklaces abagole abaagala okunyuma necklaces eziri kwalaali togenda wala wona wona okujjako wano ku Richto Boutique esangibwa Kamukamu. Mama Trump twebaza omwami ono tumwebaze twebaza lujja tuludde naye ebbanga ddene okuva ku Trump paka ku Kristo nga bazze batubeererawo mu mbeera yonna nga bajja batukyekingako bajja batulambulako buli mbeera yonna batubeererawo sebo mukulu lujja sebo taata nkwebaza weebale nnyo okubeera n'omutima omulungi ba YouTuber y'olumala okujja okukola kyakola tasobola kudda kunoonyaako tasobola kudda naye omukulu lujja sebo weebale nnyo era Mama Trump weebaza buli kintu kyonna lujja najja n'atubeererawo najja n'atubeerera bameka Mama Trump ba YouTuber abajja akangene nambule Kapere kangene mulabe kati Kapere kangene ko bano bajja ne batuchekingako ne balaba mbeera ki gye tulimu era baasalawo okubeera naffe paka ndowooza paka nze wendiva mu bulamu bwensoba mama paka tujja beera ne Kapere paka bano bantu baffe famire yaffe so tubebaza naye nga twongera okubasaba nti muwagire Richto Boutique etufaananyiza weeti kitegeeza omuvubuka ali eyo osobola okufuna ekifaanako nga kyenyambadde oba oyagala jento oba oyagala kiniga byonna osobola okuba nga obifuna naye ng'ekyenjawulo biva UK kati ne mukulumbuuse mumulabye Kapere wammwe mulabye bulijjo gwe munyooma nti mwe abanyuma mwekka mukyere naye anyuma muka shoti
era kati tugenda ku beach ku weekend kati ne mama Trump mulabika dress mama Trump no munnange chuka 360 awo ale kati wachuka chukira mbasajja mutima ne acho abalumya naye betuge tebalina cha nze nabagamba onyoma kasajja katono onyoma kasajja katono abaganda bagamba tonyoma kasajja katono yinzo kanyoma nengo kanyomera ntamu ga nechezi nze kizingulu kukane kikola ki ne kikuluma ne kivira ko kufa kati nze saaziro yinzo okunyoma no ga kapeta ina cha sobola kapeta ina cha kola ki nze nsinga bangi I don't have the money, I don't have a business, I don't have what? I don't have what? What? I love you so much, my baby. I love you so much, my brother. I love you so much, my sister. I love you so much, my mother and my father. Thank you so much. Thank you so much, grandfather and grandmother. Thank you so much. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving the Mama Trump. Thank you so much for loving Ruja and Tony. I love you. I'm very, very happy. Kati Mama Trump nsembayo naawe wamma kati nga tumaliriza biki ebyenjawulo byoyagadde mu Rich Top Boutique byoba otumenyerawo biki byolabye ebyenjawulo byoyagadde ebyenjawulo byenjagadde mu Rich Top Boutique ekisooka balina pampers ezitasangika ez'abaana ez'omulembe balina pampers ez'abantu abakulu nga gw'oli n'omulwadde obadde naye emyaka nga 10 ku kitanda naye nga omutadde ku buveera olaba nga bumwokezza nawe olaba nga weetamiddwa jawano ku Rich Top Boutique bakuwe pampers ez'abakulu n'ez'abaana bato tulina pads ez'omulembe zitasangika tulina n'egundi ne wipes obw'abantu abakulu n'obw'abaana abato so bannange mujje muwagire Rich Top Boutique mujje wagire ajati omugulire pads ezikola ku baana ne ku balwadde omulanga gwange kyakibeera biddeyo Mama Trump ngafa ku lulenzi avaako bannange era ebigambo bibeere bitono ebigambo bannange mu abatulaba ebigambo bibeere bitono kati wali abali baga bannange singa lukapirira erwange nani mutadde ne mu baafu ne mukuuta akuba plani kubita mukwatako era dede okubira plani ebyabenti naye kantwala omukisa guno okwebaza ajati ne haji omwami Moses Kiwanuka Rich Top Boutique bambi bakote tumusanzeewo naye nsuubira olunaku olwalwe tunaba tuzze tujja musangawo asite ebintu bisanzeewo haji tukwebaza ne ajati tukwebaza kama batuweera omukisa ne mukama atuweeremu omukisa nemuni byetukoze tufune bakasitoma bajje batuwagire mbaagala nnyo babaayi nekyakibeera biddeyo nze kyendabye wano ebyaddala lujja kino njagala kigamba zino underwear ez'abasajja oba waliwo balina underwear z'abaami ne babeerawo ne underwear z'abaana abana abalenzi naye balina underwear eziri origino sizire ezaffe underwear zano ez'Uganda zino underwear ziva UK ate zo ziba ngumu osegeera naye mbutuufu ogenda n'oyambala underwear yawano e Uganda n'ogimalamu emyaka 3 mbutuufu n'etuuka okutuka n'efuuka olutuula olutuula kiki naye tufuuka olutuula ogijjamu n'ogikikanika booli olizo gamba avuba byennyanja sese ngwajja ategese ebyennyanja underwear n'agimalamu emyaka emeka bannange munaatusonyiwa tetujja kwogera bingi bannaaye ffe tugenze tubaagala nnyo mukama abatuweera omukisa namwe abatulaba mukama abatuweera omukisa mwebale nnyo mwebale ejjala zenyeze nsigaze nze Mr. Kapere photos origino teriyo Kapere omutuufu mulala nze omutuufu Tata Queen
yoyo fe tugenze kale tuli ku Rich Top Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road era nga njagala omukyala gwendi naye abategeeze ku Rich Top Boutique byeyina omuna Uganda byatakyasula kulinnya nnyonyi kugenda kukima London kuba buli kiri mu dduuka lino kiva UK babuzeeko obabuulire byotuna mu Rich Top Boutique mujje baleko basebo ne bannyabo tuli wano ku Rich Top Boutique esangibwa Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46 nga Rich Top Boutique eyina ebintu bingi omuli ebyabakyala ebyabaana ebyabaami omwo mwe muli engatto engoye amasaati amasuuti Indian wears casual wears pampers mulimu supplements tuyina supplements tuyina pampers z'abaana abato tuyina wipes z'abaana abato nga buli kimu pampa z'abakulu abakadde abatakyasobola kweyamba nga buli kimu okisanga wano ku Rich Top Boutique byonna biva UK byonna ate nga biva UK ate nga biri authentic togenda gula wano kintu ate ogende okizze mbwe ekintu kino kibi nedda ogenda kitwala ate okomewo ogule n'ekirala paka ebbeeyi esoboka ebbeeyi yo yanseko buseko esoboka yesebo Rich Top Boutique esangibwa ku level ki esangibwa ku level 1 shop number FF46 yesebo kale mujja ku Rich Top Boutique mubawagire kuba ebintu tubirabyeko birungi nange ayogera nammwe mulaba engeri gye bankozeeko akasuuti kenyambadde engatto zenyambadde ez'ebbeeyi byonna bya Rich Top Boutique wano ku Kamukamu Plaza mu kibuga wakati ekyenjawulo kye bakola nti gwe baako kyolaba obakubira essimu gyolaba wansi awo bajja kuba bakola ne delivery yesebo byonna tubikola Rich Top Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Top Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery